Yes, abagala balungi. Nyongera obbanirizaako nnyo nnyini ddala mu programu yaffe eŋŋanzi emanyiddwa ennyo nga Taasa Obulamu. Era ndowooza nga bw'ogiwulira nti Taasa Obulamu ddala kituufu tubeera tuyamba buyambi bantu abeera bagudde mu bizibu eby'enjawulo. Bangi mubeereyo nga mulina ebizibu ebiteebereka naye nga tolina wakubisheyalingako, tolina wakubigamba naye nga ffe aba Taasa Obulamu twesobolayo okuba nga ebizibu ebyo tubibayambako ate ne tuggusa ensonga zammwe ku mmeeza. Tubeebaza mwenna abasobola okuba nga musheyalingako naffe ebizibu byammwe eby'enjawulo ne mutatya ne mutabeereyo. Bangi abalowooza okwetuga. Mukwano gwange nga tonnalowooza kwetuga, lowooza ku ky'obulamu kubanga kye kisingira ddala okubeera ekikulu. Mwenna mwe abatuweereza endowooza zammwe ez'enjawulo tusiima nnyo, tusiimira ddala bwongerwa ggwe eyerekereza byonna byonna by'oliko n'osalawa ojje ate olabe programu yaffe eno eŋŋanzi emanyiddwa nga Taasa Obulamu. Mu bufu bwe bumu mwenna abafunye ebirungi nnyongera kubanga njaguliza wamu nammwe weewaawo nammwe abafunye ebizibu eby'enjawulo. Bangi mufiiriddwa, bangi mufunye ebizibu mu bizinesi zammwe ez'enjawulo. Tunyolera wamu nammwe era ne twongera okubeera nga tubasaasirirako ddala. Kale n'olw'ensonga eyo bamikwano gyange tetugenda kuba nga tulula ku nsonga eyo amanya n'eddoboozi. Siri mulala okuggyako Namwanje Irene nga nze omwanjuzi w'olunaku olwaleero. Tulinawo ensonga ku mmeeza, ensonga efuuse ssemasonga. Bangi bazze batukubira ebizibu byabwe ku mmeeza n'olwaleero nno ensonga y'omwami omu bannanga amaze akaseera kanene nnyo oba ebbanga ddene nnyo ng'atulaajanira era ng'atunoonyaga bannanga Taasa Obulamu. Nkakasa mmwe muyinza okuggusa ensonga yange naye nga tubeera tubeebaza okuba nga mu programu zonna eziri mu ggwanga lyattu musobodde okuba nga mulondawo programu emanyiddwa nga Taasa Obulamu okuba nga ebagguzisa ensonga zammwe ku mmeeza. N'olwaleero tugenda kuba nga tulwayo nnyo, tugenda kuba nga tulinawo omuntu omu yatukubidde ebizibu bye ku mmeeza. Mu butuufu obulamu si bwangu, embeera si nnyangu, ebizibu bingi ebituukawo mu bantu. Tobeereyo n'ogamba nti n'obulamu bubeera bwa kaserengeto. Nedda mukwano gwange, si kaserengeto kokka. Of course tubeerawo ko n'emiseetwe. So n'olw'ensonga eyo wabaawo akaserengeto kw'ossa n'obusozi. Kakati obusozi obwo mukwano gwange obutuukawo mu bulamu bw'abantu. Ffenno bwe twesobolayo kubanga tububatuusaako ate gwali eyo ofunemu okumanya okw'enjawulo kw'ossa n'amagezi ag'enjawulo. Bwe kiri kutuukako mukwano gwange bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono. Ojja kuba at least ng'olinako akatono komanyiiko ku bizibu ate oleme kubeera nga bikutwala nnyo. Kale n'olwaleero mukwano gwange nga bwe nabasuubiza nti tubeera n'abantu ab'enjawulo, n'olwaleero tulinawo ate mukwano gwaffe tetwasobodde kuba nga tumufuna kubanga tumubateerawo wano naye nga yasobodde okuba nga alina eddoboozi lye ey'enjawulo lye yatuteereddeko ku kasimu n'atugamba nti bannange ezo nno z'ensonga zange nsaba muziteereko abantu ate bamanye obulamu bw'ensi bwe butambula. N'olw'ensonga eyo ate ng'asaba ne ku magezi ag'enjawulo. So bwe tunaba tutuusizza akaseera ako mukwano gwange tujja kuba tumubuulira ate ki ekyokukola nga tusalira wamu amagezi nze nammwe abalabi abalungi. So tugenda kuba nga tugenda butereevu kuzannyireko ate ku ddoboozi ly'omukulu oyo owulire ensonga zonna nga bwe zaatambula. Nyaba omuteesiteesi nze nga nkugoberera pulogulaamu zo zonna era ndi mugoberezi wo okumala akabanga naye nfuna okusoomoozebwa era nfunye okusoomoozebwa ne ŋŋamba ekimala kimala. Okusoomoozebwa okwo kuli wakati wange mu famire yange oba nze ne mukyala wange oteekeko maama wange abannazaala wa maama wange wa mukyala wange. Alina omukyala ye gwanjagaliza naye ate nze gwe ssaagala. Weewaawo kyasoboka okubeera nga mbeerako naye oluvannyuma ne ndaba nga tekisoboka. Baali bankweka omuziro gwe nagenda oluvannyuma wano mu Buganda nga kisoomoozebwa okusobola okubeera nga tusobola kwagala wa muziro gwo. Kya mukisa mubi oba kya mukisa mulungi nakitegeera tumaze okuzaala omwana. Kyeŋŋamba eky'omukisa omubi oba eky'omukisa omulungi, omwana Mukama yamujjulula. Oluvannyuma olwo omwana we baamala omwana we Mukama we yamujjulula nasalawo okubeera nga njawukana ne mukyala wange. Okuva ebintu ebyanviirako okwagala okutwawukana naye nga sisobola kubeera naye nga tweddira omuziro gumu.
ekyokubiri wadde naluma omwana teyalifudde naye era sinze yakireeta, Allah ye yali asazeewo. Oluvannyuma kabugezi nanzijira neŋŋamba mukanteekewo embeera eraga nti sobola kuddamu kubeera na wa muziro gwange kuba mu Buganda wano kive. Weewaawo ensonga nno oba ntandike ntya kubanga bino byewuunyisa bya kive nnyo wano mu ggwanga lyattu Uganda oba e Buganda. Kiba kive nnyo omwami okuganza omuntu oyo gwe yeddira omuziro gwe gumu naye. Bannange omwami yakigwako mu butuufu mu ggwanga lyattu Uganda oba mu Buganda kino nkiremerako. Kibi nnyo 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 omuntu okuganza omuntu gwe weddira omuziro gwe gumu oba si kyo omuziro gwa maama wo. Kibi ddala oba oluusi tomanya nakumanya nti kiyinza okuba nga omwana oyo okuva mu bulamu bw'ensi eno ayinza okuba nga waliwo ebizibu awo nga byekuusa ku miziro. Kibi nnyo nnyini ddala. Naye ng'omwami watuukiddwe tulaajanira embeera mu butuufu ng'etabuse ng'emutabuseeko. Yesu eky'omukisa omulungi oba omubi ng'era bwe muwulidde bw'akyogedde, omwana Katonda yamala n'amujulira, tomanya ayina ate bye yali amutaasa. Newankubadde nti tekyamuyisa bulungi era ng'omuntu nti oviiriddwako owuwo tekiba kirungi, naye ate erudda ku sayidi emu kyandiba nga kyamuleetera omukisa ate okubaako omuntu omulala gwafuna oba awantu awalala watuuka. Naye nga tugenda kuba tweyongerayo n'emboozi y'omwami ono ate gye tunaggwera gye tunaamalira ndowooza mujja kuba mufunyemu ekyokuyiga ate mwana atukosa n'ekyokumanya. Katweyongerayo n'emboozi ya mukwano gwaffe ono tumanye ate wa gye byaggwera. Era nakituukiriza. Oluvannyuma lw'okukituukiriza nze omukyala namulekamu mu maka we twali tubeera, nze ne ŋŋenda ne nnoonya amaka amalala ne ntandika obulamu bwange obujja. Nagenda nga mpangisa kayumba ka busente butonotono, si butono nnyo naye nga zaali ssente era biseera ebyo nnyumba ya kisenge na ddiiro. Amaka gange ne ngavaamu yadde nali sinnaba kutuuka kiseera kizimba naye nga nali napangisa amaka amanene ddala. Oluvannyuma amaka nagalekawo ne ntambula ne ŋŋenda ne nfuna owantu owalala we natandikira. Nabeerawo nga mpanyisiganya ebigambo ku masimu yenkolera, omukyala ajja ne maama wange okugezaako okunsendasenda nsobole okubeera nga tuddamu wamu n'omukyala wange, naye saasobola kubeera nga nkikkiriza mwaka akabanga konna. Nasooka n'ensasula. Bino byewuunyisa. Bamaama baffe bannange abatuzaala mulekera oba ngambe nti kwagala nnyo byanfuna oba byansimbi oba ki. Isooka onoonyereze omanye nti omutabani wo Yesu omwagaliza, naye kyomwagaliza kyekyo. Noonyereza omanye nti nno omukyala gw'omufunidde. Noonyereza ddala ku by'obuwangwa omanye nti nno omuziro si gwe gumu n'ogwa mutabani wo. Bannange bamaama naddala abakyala mususse nnyo okwagala ebyenfuna, mususse nnyo okweyagaliza ennyo. Yes, tetuganye omwana wo bw'omwagaliza, naye ate bw'oba omaze okitegeera nti tekikyasoboka tekikyagendera ddala mu maaso, gwe lwaki oba okiremerako? Ndowooza omwami muwulidde alaajana nti maama ate yamulemerako n'omukyala. Bannaye nammwe abakyala bw'oba okitegedde nti nno ebintu tebigenda kukola, siraba nsonga lwaki oba olemerako. Bannaye njongera kubeera nga mbagamba nti fukamize ku mavivi osabe omutonzi. Weewaawo abantu bangi nnyo mu ggwanga lino Katonda ajja kuwa omusajja owuwo oyo gw'oteekeddwa okubeera naye. Ng'oba olaba nti ebintu tebikola lwaki oba obyesibako? Lwaki oleeta amawano mu ggwanga? Kakati olwo abaana be muzadde bo babeera bagenda kuyita batya? Baba bagenda bayita batya? Bane tulekerawo okweswaza olw'okwagala ebintu byenfuna. Nze mbiyita byanfuna kubanga newankubadde tunagenda nnyo diipu mu ddoboozi lyaffe eryo oba mu mboozi yaffe eryo, naye nga nkakasa okuba nga waliwo ensonga ezimu ezaaviirako ebintu ebyo okuba nga weebiri. Bannange abakyala kino nkibagamba mwegendereze. Newankubadde olabye eggaya alina ssente, naye bw'oba olaba nga tebigenda kukola, nga waliwo embeera ezimu ezitabasobozesa kubeera mwenna, tokakanga embeera togikaka mukwano gwange, kuba tomanya mu maaso eyo oyinza ofuna obuzibu. Tomanyi Katonda lwaki yaleeta ensonga ezo. Tugenda kubanga tweyongerayo bulungi nnyo nnyini ddala
tumanye ate wa gye bigenda okufundiikirira. Ennyumba yali ya ssente nnyingi, nsasulayo emyezi 3. Ennyumba nemmala neŋŋamba kamwesonyiwe kasita namufunira ekyokukola asasule ennyumba, wanaaba awulira nti tagisobola afune ennyumba gy'anansobola. Nanyigirizibwa, maama wange yamala neegatta n'omukyalo oyo ye gwe yali anjagaliza. Basalawo batandike okubaako gye batambulira. Mu kubaako gye batambulira nange ne nsalawo okubeera nga ŋŋamba ekijja kyekijja. Nze ne ŋŋamba ne nkola bintu byange. Nasalawo okumwenenyeza ddala, ne nsalawo nkakkalabya egyange, era mu luvannyuma ennyo nafuna omukyalo omutuufu nze gwe nali ntwala ng'omutuufu gwe nnina okubeera naye. Twamaliriza tuli ffenna. Yaba muteesiteesi, akaseera ako ke twabeera ffenna nafunanga okusoomoozebwa ng'omukyala ajjanga ewange. Omukyala yajjanga ewange, baasala amagezi gonna okubeera nga bantuukako ne babeera nga bavuma mukyala wange gwe nalina ekiseera ekyo. Omukyala yajja ne yeesigamya ku nnyumba ezaali zitulinaanye kwe twali tupangisa. Najjanga omukozi w'owawaka. Maama wange omukyala paka we yanyigiriza najja n'ayingira mu nnyumba. Kisaamanya nti obudde bwe yayingiramu nansanga nfuluma mu nnyumba. Budde bwali bwa kawungeezi, nakomawo kwewaka ne nzirayo nina mbeeko bye nkwasaganya. Omukyala yamala. Ensonga nno bwe zikyatambula, emboozi yaffe bwete tugenda gigenda mpola mpola ate tugifunemu okunnyonnyoka oba okumanya okw'enjawulo. Naye nga nze ndeebaza omwami oyo olw'okuba nti yasobola okkizuula nti teyeetaaga kuba na mukyalo oyo oba yali talina kuba na mukyalo oyo. Omulala nayinza okulemerako n'agamba owaayo omukyalo oba mulungi oba ayina figa n'alemerako, naye ate omwami oyo mwebaza era singa abadde andi kumpi wano naalibadde mwebazanga mwena ensi yonna yonna eraba ekyo nkimwebaliza okuba nti yasobola okulaba nti tekisoboka ate era tekijja wano e Buganda kiba kive nnyo nnyini ddala. Bannange maama w'omwami oyo simanyi nakumanya oba kiki ekyakutabangula okutuuka ku sseeryo, kubanga okwo kuba okweswaza okungi ennyo okw'enjawulo ennyo. So n'olwekyo bamaama baffe oba bataata baffe abazadde baffe mwenna gye muli banaye tulekerawo okweswaza, kubanga omukadde oyo mu butuufu waswala n'oswaza n'ekika kyo wenna n'oswala n'oswaluka. Naye nga omwami oyo nga bwe mbagambye bannaye mwongera bwongezi kubeera nga mwebaza olw'okuba nti ye asobola okukiraba nti kyali tekisoboka ate n'asalaasala empenda amakubo gonna okulaba nga asobola okuba ng'afuna omuntu oyo yennyini gw'ateekeddwa okuba naye. Ne maama n'abeera nga tamunyiizizza ate kumuddamu kumuvuma, kuba omulala ayinza okumuvuma n'amugamba maama kino nakiri oba nakiri. Naye mwebaza olw'empisa ezo ennungi ennyo. Maama osanga gye bulijjako eyo alitegeera nti yali mu nsobi, naye ng'omwami ono teyasobola kuba nga amuswaza oba okumuvuma. Kale yamuwa ekitiibwa nga maama newankubadde bye yali amugambye byali bya nsonyi oba byali bya buswavu. Naye bannange abakyala kiki ennyo ekyo kye muba munoonya ekyo. Bannange abakyala mulekeranga awo okulemera ku bantu abatabaliiko. Oli bw'oba olaba nga takuliiko banaye saba busabi Mukama Katonda akuwe omwami owuwo. Muno mu nsi muno buli omu ayina Katonda oyo gwe yamutondera. Bwe kiba kigaanyi yiiya amagezi amalala. Ate leka kubeera ng'olemera mulekerawo okumalako bannammwe emirembe. Naye nga mu nsonga eno nabagambye nti mmwe abalabe abalungi tulabe nga bwe tujjamu ekyokuyiga kw'ossa n'ekyokumanya. Manyi bangi muleyo bintu bino mubifuna, bintu bino byali bibatuuse. Kabamu mubeereyo mu nkukutu ne mweganziza mu nkukutu. Banaye tulekerawo okubeera mu mbeera ezo. Zikubira ddala ebisiraani, embeera ezo si nnungi. Bangi mubeereyo Muganda wo n'akuganza n'okkiriza mu nkukutu, naye mmanyi nti kino kigenda eri mmwe mwenna yonna gy'oli ne w'oba nga tosobodde kubanga
otuuka wano oba nga totuweereza gwe ka message ko kubeera ng'otukubirako zino program tuzibaleetera okubanga musobola okugyamu ekyokuyiga kossa n'ekyokumanya. Bangi ababeera eyo nga temumanyi kyakukola, temumanyi na kyakuzzaako. Naye nkakasa program eno gy'enaggwera mukwano gwange ojja kuba ng'oggyemu ekyo eky'amagezi oba ekyenjawulo. Nabagaa tuliwo okubeera nga tugattaganya bantu ababeera basoowaganye mu mbeera yonna gye babeera basoowaganiddemu. So n'olw'ensonga eyo gwe wenna alowooza nti ogenda kuleeta emboozi yo oba nti kwawukanya, nedda wano tetubikkiriza. Tuliwo kugattaganya bantu nakubeera nga tukuba ensonga ku mmeeza, tugoberera nsonga ku nsonga, ate yonna gy'enaggwera tugenda kuba nga tugoberera paka lwe tunaagiggusa. Ogwo nno gwe gutusasuza nga ffe abataasa obulamu okubanga ne ttiimu yaffe ffenna bwekirima kitwetagisa genda kunoonya ku bakulu abo bonna tujja genda tubanoonye ate tubeere nga tuba batuusaako. Naye for now katuyongereyo n'emboozi yaffe tulabe ate wa gyegenda okubeera ng'eggwera. N'amala namwekangira ku mulyango. Ennyumba gye twalimu teyalina kikomera, namwekangira ku mulyango. Ate ye ku mulirwano we yali ennyumba yalina ekikomera, so saamanya nti oba yali yajja ku mulirwano nga baakola olukwesu nga yeefuula aze nti mukozi wa waka ku mulirwano. Yayingira ewaka mu nju we nali, n'ayingira omulundi gumu, naye omutima gweraliikira nti ono alina ekintu kyaleka kyayinza okutukola kitali kirungi. Waayita akabanga ka mwezi nga gumu, mukyala saddamu kumuwuliza wadde okumulaba. Ne mpulira nga nzisizza ekikkoowo. Bamulirwana we nababuuzaako ne baŋŋamba omukyala oyo nti yali azze wano ng'asaba mulimu, naye oluvannyuma lw'ennaku nga 5 nti yasimbula ekigere n'agenda, yaleka tatusiibudde naffe. Mu kaseera ako nasiriikirira, naye oluvannyuma lwakabanga k'omwezi gumu omukyala yatandika okunzijira mu birooto. Omukyala yatandika okunzijira mu birooto, mu bifaananyi. Omukyala mbeera naye mu buliri, omukyala mulaba mu dayiningi, omukyala nga ndabira ddala omwana waffe gwe twazaala ali ku lubalaza ng'akaaba. Nasitukanga ekiro, omwana nga nkaabira mu matu, mu bwongo, mu mutima, ng'omwana akaaba nnyo. Buli we natunulanga waweeru nga ndaba omukyala ali mu musaayi, mu kitaba ky'omusaayi n'omwana. Byansoberanga, ne ntuulanga mu ddiiro, ne neekanga ng'omukyala nga soogera. Bwe nagendanga mu buliri nga ndwawo okwebaka, we neebakanga omukyala nakanyanga kundaba nga nkuba, nga nkubira ddala empya ez'amaanyi okunzuukusa nga ŋŋamba biki by'okola. Kumbe nalinga neegatta ne mu kikolwa n'omuntu gwe nali nakyawagana edda, ate nga twafiira n'omwana eyali ow'omuziro gwange. Byewuunyisa ate nga bituufu, bibaayo. Bangi bibatuukako nga temulina bwogerero. Naye kyenneebuuza ekibuuzo kyennina nga nze, omukyala oyo ddala yali yeetaaga kiki oluvannyuma lw'okuba nti byonna yabitegeera nti baali tebasobola kubeera nga babeera bonna, kiki ekyamutuusa ku mbeera eyo? Oba waliwo ekyakolebwa simanyi, naye ng'abakyala bannange tulekeraawo embeera ezo embeera si nnungi. Bw'oba olabye nti nze nnyongera bongezi kubeera nga nkibagamba, bw'oba olabye nga tekigenda kusoboka tokyesibaako. Nkakasa oluvannyuma lw'omukyala oyo okukola olukwesikwesi lwonna n'ayingira mu maka g'omwami ono, ateekeddwa okuba nga waliwo ebyakolebwa okuba nga omwami nga wemuwulidde bw'abadde alaajana nti alogootana omwana gwe baazaala. Weewaawo omwana oyo si yamuviirako okufa nti yayagala afe kuba gwali musayi nga Katonda agubawadde, naye Katonda baba yamujjulula yalina ensonga ze lwaki, kubanga yawa ate era yajjawo. So n'olw'ensonga eyo abakyala bw'otubanga tutuuse mu mbeera ezo, mukwano gwange tokaka kintu. Gwe wenna mukwano gwange aliyo nga wakatweyungako, tuli mu programu emanyiddwa nga Taasa Obulamu. So tukuba nsonga ku mmeeza, tugoberera nsonga nga bweri bwe tugibatuusaako mwenna abali eyo. So n'olwaleero gwe yakatweyungako tulinawo emboozi ey'enjawulo ey'omwami omu, bingi ebyamugwako, watuukidde tulajanira nga weewaawo embeera emususseeko. Yagenda n'aganza ow'omuziro ogumu
naye mu ntandikwa yali takimanyi kyamugwako yakimanyi ate nga wakati mu lugendo nga bafunye n'ezzadde ekyomukisa omulungi nti ezzadde eryo oba ekyomukisa omubi kuba tetujja kugamba nti kirungi nnyo ezzadde eryo Katonda yalimala n'alijjulula n'alijja mu bulamu bw'ensi eno yalina ensonga ze lwaki ezzadde eryo lyavaawo n'eritawangaala naye nga tugenda kuba nga tutambulira ddala mpola mpola gwe neyakatoyungako tulaba ogenda kuba nga ojjamu omulamwa nkenkusuniddeko ako akatono ennyo ogenda kuba nga ojjamu omulamwa tulabe nga ate bwe tuyiga tuggyemu ekyokuyiga tuleme kubeera nga tulaba bulabi ate kunyolwa nakubeera awo okubeera mu nnyiike nedda nabagamba tuzireeta okuba nga programu zino tuzireeta okuba nga mugjamu ekyenjawulo ekyokumanya ate mubeere beegendereza mu bulamu bw'ensi eno mwe tutambulira so gwe omwana ow'obuwala wonna gy'oli yonna gy'oli nkimanyi ebyenfuna byabafuukira ebyenfuna bw'oba afunye omuntu ofuba okulaba nga omunoonyerezaako background ye family background eri etya fuba okulaba nga omunoonyerezaako omanye nti ono embeera etusobozesa okubeera ffenna oba nedda so tugenda kuba nga tweyongerayo mpola mpola n'emboozi yaffe ate tuwulire omwami wa gye byafundiikirira oba wa gye byaggweera kyannumya nnyo nnyaba omuteesiteesi obwongo bwange bwonna natokyalingiwa obwongo ne ntokyalingirwa mu byenkola ne mbeera mu kweraliikirira oluvannyuma ennyo nasalawo nkibuulire omukyala wange ne mugamba ti munnange wootaali waliwo omuntu gwe nalinga ndi naye naye oluvannyuma otwamala okufuna bebi gwe twafuna okumutuuma erinnya yali yankweka amannya ge okumutuuma erinnya bebi yali mwana wa buwala ng'amannya ge gamu erinnya lye nali mutuumye eryali erinnya erimu n'erya mukyala wange eyakimbuulira yali muntu mulala nnyo nti oyo omukyala amannya ge si geego amannya g'amatuufu geegalo nakimubuuza teyakyewakana konze yakola kyaki naŋŋamba nali nkwagala nakinyonnyola mu maama wange ye teyakitwala nga kikulu yagamba omukyala gy'afumbiddwa yewaba omuziro gwe ate nga mu butuufu nze ndabira ddala kyali tekijja okutwaliza awamu omukyala nabinnyonnyola omukyala wange naye ne mugamba lwaki ntuuka okubonaabona ku lw'akantu bwe kati akatono ennyo olw'omuntu omu oba abantu ababiri ne munnyonnyola n'ekyatuukawo ku maama wange kuba ku mukwano gwe nalindaga maama wange gwo gwakendeerera ddala olw'enkolagana naye n'omuntu nze gwe nali ntuuse ekiseera mu mutima nga sikyamwagala yanzijiranga nembimunnyonnyolanga bwanzijira n'akaaba n'omwana nga akaabira mu matu nga nfuluma wabweru nnoonye omuntu akaaba nga simulaba nga nfuluma wabweru ntuula mu ddiiro nnoonye omuntu akaaba nga simulaba naye ng'oluba okutuula mu ntebe ekifaananyi ky'omukyala kijja nga nkirabira waggulu nkirabira wansi nkirabira mu biseera bye nali nga mbeerangamu naye nayogera ne mukyala wange nanzikiririzaamu n'angamba nti agenda kubaako abantu be yeebuuzaako abeewaabwe nyaba omuteesiteesi omukyala yamala n'andaga omukwano n'ambeererawo mu bugumiikiriza obwo bwonna bwe nayitamu n'abaako awantu we twazuula ne tugenda naye omuteesiteesi awantu we twagenda naye bwenjogera mpulira n'amaziga gampitamu weewaawo ensonga zonna oziwulidde bulungi nnyo nnyini ddala nga bwe zaatambula akugambye nti buli wajjukira ebintu ebyo oba awantu we baagenda amaziga gamuyunguka naye nga nabagambye nti nyongera bwongezi kubeera nga neebaza omwami oyo olw'obutalemerako
olw'obutakaka kitu newankubadde maama we yali akimukaka akiyingire ate n'asigala ng'amuwa ekitiibwa nga maama. Naye bamaama bannaaye, bamaama mwenna gye muli, lwaki mutufuukira ekizibu? Lwaki muwagala nnyo ebyenfuna? Gwe bw'oba olaba nga kigaanyi lwaki okikaka? Bannaaye bamaama oba bazadde baffe yonna gye muli, tubaagala nnyo era tubaagalira ddala, naye bw'oba olaba ekintu nga tekigenda kukola lwaki okinsindika mu busono n'ensonga eyo temutukaka ate kutusindika wuwa gye tutaasobole. Ne neebaza nnyo omukyala w'omwami oyo gwe yaddamu okufuna. Bambi omukyala yali muwuliriza nnyo era n'awuliriza ensonga zonna nga bwe ziri, bwe yazimunnyonnyola ate n'asobola okuba nga ategeera omwami we n'atamulekulira ate mu kaseera akazibu. N'asalasala amagezi n'asalasala empenda zonna okulaba ng'ensonga eno babaako engeri gye bagiggusaamu. Era akutegeezeza nti omukyala we yabaako awantu we yamutwala okulaba ng'embeera yonna edda mu nteeko. Naye bannanga abakyala, by the way zino ensonga mbadde nzimanyi mu baami. Abaami batera okukweka ebika byabwe. Mbadde simanyi nti abakyala nammwe musobola okuba nga mutuuka ku ekyo. Naye bwe kiba nga kikutuuseeko mukwano gwange, gwe wena ali eyo ng'ensonga zino wali ozibaddemukko, nkakasa nti essaawa zino ofunyemu ekyokuyiga ukosa n'ekyokumanya. Naye embeera z'akalogo kalenzi bannange nga si nnungi. Banna abakyala tweggyemu emizeejo. Abakyala ffe tusingira ddala emizeejo, tuviira ddala ku mizeejo, si mirungi n'akamu n'akettondo. Tugenda kuba nga tweyongerayo n'emboozi yaffe kubanga tukomye omwami atugambye nti ayinako awantu awamu omukyala we yamutwala oluvannyuma lw'okumubuulira ensonga zonna nga bwe zaali mu bulamu bwe, nga bwe yaganzaako omuntu ow'omuziro gwe gumu. Naye bwali butamanya kuba naye yali tamanyi, temumunenya, yali tamanyi, wabula oluvannyuma lwe yakitegeera n'alaba nga tekigenda kukola n'akyesonyiwa, kwe kufunayo ate omukyala omulala. Banna abakyala tuzanye paati nnene nnyo. Bagamba nti emabega w'omwami ali successful wabaayo omukyala ow'amaanyi. So oyo omukyala ow'amaanyi ddala gwe boogerako. Senga omukyala oyo mbadde muli kumpi, tomanya n'alibadde ate ninayo akalaba ak'ensusso kenyinza okuba nga muwaayo olw'omutima ogwo. Ensonga eyo nga bw'akunnyonnyodde nti nno ye bw'abyogerako oba bw'abijjukira n'amaziga gamuyunguka oba amaziga gamujja mu maaso. Ayina ensonga ze lwaki amaziga gamujja mu maaso. So n'olw'ensonga eyo nga bw'atugambye nti tusobola okuba nga tunoonya ku mwami oyo ate atubuulire. Osanga yalina ate ebisingako awo kubanga ayinza okuba amaziga ago ge tuwulidde gagamba waliwo ekyekwese mu maziga ago, waliwo kyajjukira ate ekyali ekibi ennyo oluvannyuma lw'ogenda ew'omwami oyo, oba ng'alina kye yabagamba kye yazuula ekitali kirungi. So n'olwensonga nga batasobodde kuba nga atulambululira kubanga nammwe mutegeera embeera si nnyangu gy'alimu, si nnyangu nnyo nga bw'okiwulira kubanga era akutegeezeza nti bw'abyogerako amaziga gamuyunguka. So n'olw'ensonga eyo nga bw'atunnyonnyodde nti tusobola okunoonya ku mwami oyo, tujja kuba tumunoonyaako gye bujjako awo ate osanga n'atulambululira ensonga zonna nga bwe zitambula. Bwe tunaba tumufunye ffe ng'abataasa obulamu tugoba nsonga ku nsonga ate tugoberera mazima mereere. Era bwe tunaba tumufunye tujja kuba tumubaleetera ate naye atubuulire ensonga ze, atubuulire kiki omwami oyo kyatasobodde kubanga annyonnyola, kiki ekiri emabega w'amaziga ago, kifaananyi ki ekyo kye twagala atuweere ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Naye ng'olw'embeera y'akadde katugobaganya naye nga tugenda kubanga tukomekereza emboozi yaffe. So n'olw'ensonga eyo tugenda kubanga nsukkako wano akadde katutwala kuno nakuli emboozi yaffe oba olugendo lwaffe bwe tulutambudde. Puroguramu yaffe emanyiddwa nga taasa obulamu bwete bwetambudde. Mbaagaliza okubeera obulungi akuume atakumira mpeera.